Abatuuze abeegabanya obubanja mu mugga okulimiramu emmere babunye emiwabo n'abamu ne bakwatibwa gattako emmere yaabwe okusaayibwa. Kiddiridde poliisi y'obutonde bw'ensi n'aba NEMA okufeffetta abatuuze abeefunyiridde mu kusaanyaawo entobazi e Kalungu. Ebikwekweto okubalimira mu ntobazi bitandikidde mu migga egy'omu Kalungu West okuli Kijjomanye Namagoma n'emirala egigwegattako nga bikoleddwa akulira poliisi y'obutonde bw'ensi mu Greater Masaka Wile Panoha n'akulira NEMA e Kalungu Richard Vube. Abantu omugga guno baguyingiridde nnyo era nga bw'olaba balima buli kimu, bali mu bizinesi. Waliwo abapangisa ebifo wano ne batandika okuyingirira ebisaalu bino byonna ne babikandula ne babimalawo. Betutannaba kutuukako naye abategeddeko oba bakimanyiko baleme kutulinda nti tumale kutuuka ffe tubayambeko okubijjawo bayanguwe mangu babyejjiremu. Panoha ne Vube bayambiddwako abapoliisi abakkakkanya obujagalalo ne bakanyama era nga bagobaganye n'abalimi abasangiddwa nga bali mu kulimira mu ntobazi. Abamu ne bagyesimatulako ate abalala ne bakwatibwa. Ate gwe tusinga kuyagala oyo. Abakwatiddwa bagezezaako okwewozaako nti ebiri mu ntobazi si byabwe bo babadde bakozi bukozi ababadde bazze okunoonya ekikomi. Nze mbadde nsala buno obukongo buno bwe baali kivuka. Ebirime byonna ebisangiddwamu omuli ebitooke, emboga, entula, amayuni ne muwogo n'ebirala bingi bisaayiddwa ne bisigala ku ttaka. Wadde nga ssentebe wa Kijjomanye Anatoli Bukenya agezezzaako okwegayirira olw'abatuuze be tebamuwuliriza era afande Panoha n'owa NEMA Vumbe batangaazizza kwe basinzidde okutuukiza ebikwekweto bino. Ababi ebitongole bingi babajjako emitwalo ebiri kakati bambi oli omusangayo naye nga yapangisizza ali ku ssente. Buli yenna akola kino tugenda mutuukako wonna waali yandyanguye mangu akole ffe tusange ng'amaze okukola. Abakwatiddwa batwaliddwa ku poliisi nga n'abasuddewo pikipiki zaabwe ne badduka. Poliisi ezitisse ku mmotoka ne zitwalibwa. Naye agambye nti tagenda kutanta. Senabuli Abaagalayina yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ndowooza wabengawo okwanguwa. Enkuba ebadde mu kibuyaga esudde amayumba agawerako mu ggombolola ey'ekikamula e Nakaseke. Abatuuze basabye gavumenti okubayamba olw'embeera gye balimu. Abatuuze b'oku kyalo Lumpwe mu ggombolola y'ekikamula mu disitulikiti ey'e Nakaseke ge bakaba ge bakomba olw'onamutikwa w'enkuba eyafudde embi n'asuula amayumba n'okwonoona emmere yaabwe. Mwezi omungi yatukosezza okunyira amayumba gaffe gano. Gange ne nnyini byange bana akajumala okumala ewiiki emu. Kuba yabadde mbi nnyo ebadde erudde ebbanga nga tetonya naye bwe yagenza okujja kyeyatukoze kibi nnyo. Amayumba yagamenye nga bwe musoose okulaba eri emmere n'egyonoona muzira gwakikubi. Omuzira gwabadde mungi era emmere yayonoonese yonna. Kale era abasinga tebalina kyakulya. Abatuuze abasangiddwa nga basomba ebintu byabwe n'okutereeza amayumba agayonooneddwa bannyonnyodde engeri enkuba eno gye yabayisizaamu. Omu ku bano ye Nansubuga Esther nga famire ye erimu abantu 6 nga kati babasuza busuza. Enkuba eno yabaddemu n'ekibuyaga yayonoonye n'ebikondo by'amasannyalaze era ng'abantu kati basula mu kibololo. Amasannyalaze tegaliiko ku bikondo byakotose bakyagezaako abalemu okuba nti bakola okuba nti babizaamu ne tetunaba kuba nago. Wano we basinzidde ne basaba minisitule y'ebigwa bitalaze okubayamba kuba kati tebalina wa kusula yadde ekyokulya. Obaali obuyambi kibadde kitaaga tuyambibwemuko naddala mu byokulya n'okusula. Minisitule y'ebigwa tebiraze naddala bikitundu kyaffe nga kino bali tunaakolayo. Batulambuza emmere yaabwe ku misiri eyayonooneddwa ate nga babadde bakayita mu kiseera ky'ekyeya nga kati bagamba boolekedde okulumbibwa enjala era ne basaba gavumenti okubadduukirira. Mmere bwe tubadde twesigamyeko bwe tubadde tukyalyalyako bwe twaliriddeko enkuba yabwonoonye nga bw'obulaba.
Masitula Navuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.